Inside Story Uganda. Real source of political updates. Atulinda Honorable Godfrey Kiwanda Subi okulyawo ajja kuba yingira wano mu dakiika zizo nulira president kati bw'aba alemereddwa okutuuka nyizo kitegeera because the president is in that greater Mbende area, the political leader of that sub-region. Oyinza okusingana nga eriyo meetings ezimukutte oba ng'avuddeyo leetere jam naddala ku luguudo olw'okugenda ng'oyingira wano ekiro niye midnight. Tukyamulinda. Tebigwa bugere sebo. Okay, kale tukyamulinda ajja kuba tuuka oboolyawo nga programu tunaba kubangibwa. Honorable Kasibante. Yes, ensonga ssemasonga ettaano eza Buganda. Uganda ezoogerako ebbanga lyonna. Olowooza zigenda kuzannya role ki mu NRM ne mu M7 okuddamu okufuna Buganda obutagifuna? Mu kusooka nayogedde ku nsonga eya federal. Nenjogera nti Museveni okuluzinga Buganda is because of his bad record. Uganda attitude. It is reversible. For the 40 years, tuliyinze enfuge ya federal tekyalina campaign issue ye. In the 40 years, Kabaka waffe okugenda obugenzi obugerere abantu 63 on record. Bafa. It is reversible. Tasobola kubajja mu ntaana ne bakomawo nga balamu. N'abamu tetwabaziika within the 40 years. So the record is reversible. It is poor and irreversible. Tewali kigenda kujja. And I said, and I want to insist, he has lost Buganda and lost it forever. It can't be reversed. Kubanga, the judgment, the indictment on him is because of his poor record. Musonga semasonga ono yaddayogera ku nsonga y'ettaka. Ensonga y'ettaka is twofold. Kuba nawulidde lw'omusana nga balaata abatunda ettaka ate ne bagamba abaliguze balibba. Weeru kati nze ekimanyi onkubye omugongo era manyi kitegeeza ky'obadde oyogera ate kati gwe tomanyi Luganda kati ndeka nkyogera nga si kyakiside. Mubuulire buli kitegeeza. Ensonga gidde bwe yabadde agyogerako ey'ettaka ng'anenya abantu b'omu Buganda nti beetundako ettaka ne banenya abaliguze ne balibbye. Engeri ey'okubalaata naye nga bwe ngambye ngenda kugiddako. Problemu y'ettaka wansi w'obukulembeze bwa Museveni erimu ku buuyi bubiri. Ekisooka waliwo eritaliiko atunze nga lya mu Buganda nga lirina okubeerako ebibira nga tebikyaliwo. Kati ekyanaakibalaataliramu atya nti bano be baalyetundako. Abantu abaali abakwata oluguudo lw'Emityana natandika okutambula okugenda ku luguudo lw'Emityana emyaka 30 emabega ng'ebitundu ebiriko forest reserve muyita mu bibira ebijaggadde ebikutte. Olwaleero tebiriiwo, biri ku freehold. Osobola okunenya omuntu w'omu Buganda nti yalitunda nga lya gavumenti. So okubalaata nti twatunda ettaka ng'ensi yaffe emyaka 4 gigimazeewo bikwasa ennaku. Kati eryo limu lya gavumenti ezo forest reserve ezirina okubeera protected mu Buganda. Elsewhere abantu bali mu makomera outside Buganda babasanze batema emiti mu bibira. Wano ewaffe byonna byakola ki? Byaggwawo. The little tebakyayita ebibira ebisibiddwamu kalitunsa atema buli luvannyuma lw'emyaka 10. Therefore there is no bibira. Ekyo kimu. Eddala lyeri olw'okubulwawo policy protecting omwavu ku ttaka. Bano abagaggawadde balwa omusana ne bagula ebyalo ne babisibako geeti. bw'oba oyagala kubagaggawadde mu Museveni kozesa Mwanga Kivumbi as an example. Nze gw'omukuba emmanyi n'abakiikirira. N'abakiikirira ogaggawadde musango. Toli mwavu oli musajja bw'okiikirira wano entesi zaabwe zoyogera abagaggawadde wano Mwanga Kivumbi. So agenti waabwe yeggwe ne bagoba abantu ku ttaka ne basibye sengenge ne basibako geeti n'ente zaabwe ne bazitematema. Then they accuse them nti baalitunda.
Step 3. Be bazzukulu baabafuna ettaka ne balyenyumirizaamu in Mailo land. Olwaleero tuyinza tutya okuba nga tulina eka nga tugikutulamu tugitunda. There must be a reason and a problem to address. Omuganda abeera proud ku ttaka lye ayinza atya okuba nga yanoonya aligula. So there is something behind ekireese ekyo. Njagala kigatta ne Honorable Kinooboyo kyabadde ayogera. Obwavu tebabusolovinga na kugaba ssente. Obwavu babusolovinga na kuteekawo bivaamu ssente. Si kugaba ssente. Actually munfaananira omusajja azze okujjanjaba enkoko zange nga tezibiika najja n'amagi. Ku muntu atabitegeera ayinza okubala amagi galeese n'aga nti ono musawo. After 2-3 days najja n'amagi. Bano tubasaba kuzaawo economic infrastructure. Ebintu ebivaamu ssente bye bajjawo. Bo kye bakola bajja na ssente. Imagine a whole parish ne bagiwa million 10 President n'agifuula na campaign issue. A parish ngeza funa lebo buwanga kivumbi ono bubaka waffe we Butambala z'amanyi. Every parish yalina ekyuma ky'emmwanyi nga kya Vegas aba Butambala United. Actually, by the time cooperative movement bajisuulira, yes, every parish ng'erimu a coffee hara ekyuma ekisunsula emmwanyi under a cooperative society, Butambala United Growers. Nemusu cooperative movement, all that is lost. Kati okomawo ne million 10. E parish eyo giwe ekole ki? Ku million 10 ne bw'obanga olonzemu abantu 10 buli omu n'omwaka kadde. What investment gy'olaba esobola okikola to replace a cooperative movement? Uganda eyimiridde ku kulima. It is the economic base. Majority of the Ugandans abali mu Buganda abalima, they are peasants. Economic infrastructure gy'oterawo peasant is a cooperative movement okumuteekateeka. The little they said ku district bateekayo omulimi soogo. District ng'ey'e Butambala in terms of balonzi erina emitwalo 5. Nejjukira majority ate teronda ndoza tuli abantu ng'emitwalo 10 oba 2. Just one extension officer alina ka pichi buli lunaku bamuwa emitwalo 2 egy'amafuta. Kakati ne baga nti eyo kati kyaggwa bayimiriddewo okulima. Then the next kwe kubateekamu buli muluka million 10. Somebody najja ku TV ng'eno ku programu ennene Barometer Kasa Meme n'aga nti bannaye tucollectinze ensobi. Mwajjawo bivaamu ssente muleeta cash. In fact, abantu bano nabo bennyini ebyokulaakulanya Uganda, Buganda in particular, ekireta ssente kyuma oba samba ya mwanyi. Ekireta ssente linda ekireta ssente kyuma kya mwanyi oba samba ya mwanyi. Infrastructure ezo institutions nga cooperative movement baziteekawo okuholdinga peasant okusobola okuba nga alina institution yemuteekateeka okufightinga financial illiteracy, okufightinga obutamanya mu bintu byakola. All that is killed. Then the next is to bring cash. Ebiseera bye mwajjawo obugagga mu Butambala mu 1987 nga bakyusa ssente ewaffe mu bulo gyenva bazikyusiza ku UCB branch ey'omu bulo. Olwaleero in the whole of Butambala gye ba elevating to become even a district temuliimu wadde ATM machine. Kakati onaakugamba mu 1980 mwalimu ettabi lya UCB. Mu 2021-2025 temuliimu wadde onalebona anangamba obanga bagitaddeyo. Meaning nti ne aba private abali mu finance abalina banka kabazi za private kati nyingi Butambala tebasobola ku maintainingayo ATM machine. 40 years in power. All right. Achievement gyakulaga kati okugaggawaza ekuddira tulina emiruka 6 ne bagiteekamu obukadde 6 buli omu nga bamuwa cash. Honorable Kinobe, Honorable Lwomushana, I repeat this, kye twagala bye ge makuba agavaamu si ssente. Nalaba kilipu ya mwami Kasibanja lindako nalaba kilipu yo ne mwanyi z'olima. Lwaki to educating abantu because olwayi mwanyi zikyasinga okuvaamu ssente.
Lwaki tewedikoti ate oba wagirawo okola ki? I educated you. Capacity yange yatuuka n'okusomesa, and that's why you watched it. Abantu lwaki tokozesa science ononyonyola abantu nti bwe tuli memwanyi zino tokyetaaga banka kubanga agency efuuka sente kyogamba nti ATM zino eziri mu Kampala ziri wasteful oba gwe kiripu wali ogibikula kukola ki? nga nze ntulira byewali onyonyola abantu naye nga byeyogera mu kunyonyola abantu ate si byakola. I was educating you and I'm educating other people mu capacity yange, but I'm talking about government. Toga nti government ya Uganda the alternative zikasibante nja kudda Charles Mwami Romshana, singa nkuddiza kibuuzo kyekimu kyempadde Honorable Kasibante, mbadde tulira wano ku ensonga Ssemasonga ettaano ne Katikkiro omulabye ng'azoogerako awo omuli okunyweza, okukuuma n'okutaasa Namulondo ng'ensonga esooka. Eyokubiri okukuuma ettaka ebyaffe n'okunyweza ensalo za Buganda. Eyokusatu okugabana obuyinza mu nkola eya federo n'okukuuma ettaka. Eyokuna okukola obutaweera okuddaabulula ebyenfuna bya Buganda, okusitula omutindo gw'embeera z'abantu mu Buganda mu bulamu bwabwe obwa bulijjo nga tutumbula ebyobulamu. Eyokutaano okunyweza obumu bw'abantu ba Buganda. Kakati bwe weeyagala mirembe, some artificial peace ne bano bugenda n'obulimba bwabwe. Birimu obulimba bungi. There is a big lie. Why? Because amazima amatono agalimu tegwogerwa. Kati ebyobufuzi ebiri wano kokasi zimuna zirimu eza discussion eza federal ne decentralization. Naye kulwaki nze tonjagaliza? Lwaki gwoyagala nze mbe ng'avumwa? Because bw'oleeta amazima ojja kuba wakuvumwa. Kati tonjagaliza? Njagala oyogera amazima. Nvumwe. Because wano abadde anumba wano kwisu gyendeese ku byettaka omanya analysis gyenjereeteddeko. Did you protect me? You didn't. Kati nvaako. Togenda kwogera mazima. Amazima temugagala, kakati mutambulirawo. Kyova olaba omukiga, kankozesa omukiga, ajja kutunda ettaka Kabaale eka million 10 acreage. And reason is be eri waggulu olw'okuba nti population nene. Asenguke ne famire ye ajje mu Buganda eka emu gy'atunze million 10 agulemu eka 10. Right? Mu eka ezo 10 z'aguze alime ajja atazimbe ekibuga, azimbe ekizimbe mu Kampala. It happens. Genda awo mu kibuga weetooloola ojja kusanga that trend happened. Ne bw'obuuze wakibaana ajja kugamba gwe yagulako ettaka yalira who achieved that way. So kati question gye mbadde mbuuza gye ndeetedde ono naye ne ndaba ng'abuze nga bwe babula bulijjo. Ku lwaki gwe yali alina acres 10 ezo initially tewazijjaamu kizimbe? Ku lwaki oli omukiga azze n'agula acres 10 ezo n'alimirako n'azijjamu ekizimbe? Where is the problem? Now kakati nojja n'omugamba no Kinobe yamugambye nga muwa commendation. Munange nasanga osomesa kumwanyi program ya TV an MP from Kibuga ono mukyala Christine Kaya nga msiima nanga munanga wajja n'osomesa abantu bewaffe batasobola kuyitamu mu kalulano opposite. W'omuteerako wenjaga ajja kumuwangula. Nkuddiremu. You only now need to bring Wenjaga Rubaga ng'amanyi okuyimba bulungi ajja kuwangula Kasibante. Tojja kubulira abantu bati Kasibante wafuna platform asobola okusomesa. You get? So your biggest problem is you don't want knowledge.
That's why population mwagizimba te level mwe nti oyina okugibuulira byeyagala okuwulira sibyo byeyina okuwulira. You don't do it jenva because of twina existential threats. Ngenda okutunda eka yange emwe yettaka nzije Buganda. It's a question of life and death. Tojja ate n'ozinywa omwenge oba n'ozikubazaala oba oweddewo. Now, so let's look at politics n'obululu. Kati n'oddayo ate mu the other confusion gye nga nnyo okuyingiramu ezo ensonga z'obadde oyogerako. Let's share taxes. Kati bw'onaa collecting emisolo gy'ocollectinga mu Kampala ogigye ku Baganda bokka. How about the Kalamajo ngali mu Kampala go taxings? Kuwachi yoto mwa portion. How are you going to calculate percentages? By the way, babera mu discussions ne mukulu Museveni. But buulire wawe watakkanya. Because you see when you go for dialogue wawe mukanya ne mutakkanya. But wewe yabate bo bana babanja. But wengu wano tetwakkanya. Wano twakkanya. But let's have another day. That's enough okunvuma yowanvuma. Kakati food supply, population webere nene. When you have urbanization or population okubere nene, ina dynamics zayo. I will give an example. When yina akataka bwenkatunda leero sobola kagula ncha. If I sell it today, I can't buy the same land tomorrow. Kubanga using the same money. Because those are dynamics is complicated. Now, kakati mu food value chain, the value chain ya yemmere. Omu knowledge erimu amatooke erimu emwanyi twagijja Buganda. My first parent, my bajaja bange bagijja Buganda. Kakati they supply food to Buganda. We twajja that knowledge kati fe supplying emmere. Ebijanjalo Tanzania, muogo, teso, the mucheri is Tanzania, etc. But in that food, in that value chain system, supply chain system, waliwo avugalole, right? Alete mmere wagitusa ono katale. I suppose you have done research on it. Ono mchala agulawo enkota 10 zagenda ku distributinga. Asasula sente za byagula luli last Wednesday. Lero ne bamuweberala na asasula ziri. I think I know you have followed that. Kakati PDM, small as it is access to finance for the most poor. You get, PDM is not for Kasabante. Kasabante afuna milioni 2 na atandikirawo. PDM is for the most poor who is not in the market. Nti bwoba fumba mmere mama naku mama hu ugenda okamu ocha ojja kubasanga abafumba nga problem ye jabadayina in that food supply chain is the lack of a saucepan, right? Asobola okujigula from this, you get, because she is on the tail end. Uyasanga na mutabaye na maswani. Have you seen those girls who distribute food? Yes. Yes, I do. Do you do that research? Bano MPs bagabane bagenene balaba ewaba akimuli abakola wiring oyo mwala a distributing emmere yetaga maswani yetaga sepichi yetaga gulanku. All these need cash. Taita sobola genda mu commercial bank. So mukulu Museveni baba muteredeko PDM as access to finance. Omulimu gwa Kasabanta ayagala okubeera meya is kola this PDM egenda ku omunaku wennyine n'agikolesa n'agula eswani eyo n'agula emeeza w'otuula some bench n'agula sepichi gyagenda okufumbiramu because that food needs ingredients. Yeetaaga munnyo, yeetaaga all that ne sabbuuni okwoza amasuwaani ago. This money, is it being accessed to the most poor? Obantono, obanyinyi, but at least it's there. You see a leader who is taking a step in the right direction. Chobora Museveni yabajja ko buyinza ataabunywezeza because he studies.
kati wono nabeera kakati olese million emu he doesn't know, but it is there. Okay, thank you. Honorable Chino. Yes. Akati ekizibu. Wedi bachi. Waliwo mawuledi and they are very expensive. Thank you. Honorable. Ekizibu kye tulina nga Buganda, we have a problem, type of leaders. Tulina abatwogerera. Kubanga badde mpuliriza wa Muganda nkasiba nti bw'abalaata n'ajerega miliyoni enkaaga ezingira mu kyalo. Engalo Miliyoni enkaaga. Aga nti nosindika 10 n'okisinde n'osima ukose mbamuwako kakadde. N'abalaata ajerega nti oti omuntu akakadde. Lwaki tubaddeko mu constituency ng'oli omusinkano gwabeera mu kyalo ewaffe. N'akusaba na mutwalo gumu. Era n'aguvaaliyo n'alaga nti anampaayo omutwalo nja kukola kino. Naye nina statistics wano eza Kiboga. Kiboga we twogerera wano mu mwaka guno gutusobola ena 18 billion shillings ezakasindikibwa mu Kiboga omwo okuyamba ku bantu abali mu byalo. Eza PDM. Kyokka nga abantu betwogerako mu byalo n'abamanyi. Mu bantu bo mu byalo mwena kusobola oba omuweereza ssente yasooka n'oga nti akasimu guntekako kano kaliko akasente ke neewozeeko. Beewola 23 eziva ku ssimu kuno. Naye nga twagala stimulation nabadde mugundi akimanyi nti subvention izo neziva mu government by the tuzikola lwansonga ne ssente kati zaffe. N'ensi z'ebweru izo nazo nezalinga tuwase ne IMF tebaagala osindika yadde akanusu akamu akayamba muntu okulwanyisa obwavu. Naye ffe kyetugezaako okugamba nti obwavu one is a personal front oba oyagala okukola wealth creation. Tugezaako okukyusa mindset y'abantu baffe okubazuukusa. Oba oyagala okuva mu bwavu tolinda mubaka akuleetera ssente, tolinda akugabira, but you must earn, you must turn around. Kubanga ekirungi mu Uganda ng'ogyeko economy gye twalina edda yalina traditional cash crops. Olwaleero buli kintu kyonna kyosobola okutunda katale kisobola okuvaamu ssente. Kati mu kutuuka mu bantu abo abasigadde abasemba wansi. Omuntu atalonda NRM, atalonda tugeze mu M7 kulonda okwaggwa. Kinabuuza mu kutandika gabadde nti saawa eno bw'omutuukako akyasobola nti okusinziira ku kino na kino na kino luli saalonda mu M7 akati ku bino byakoze n'ekibiina kye mu myaka 5 amuwa akalulu. Nkutegeeze mwami Adam bw'ogeredde wano ogenda kutunulira eno gaapu gye wadde olaga emitwalo 5 akalu ke M7 kagenda okufuna aka NRM within this region kagenda kudabolinga margin ene badde yawukana. Lwaki? Lwa approach etuuka ku bizibu by'abantu obutereevu n'okubayamba okorientinga mindset yaabwe yabateekebwamu obulimba obukozesebwa obukyayina narrative zino ezibeera zisindika peddling okukyayisa obukyayisa nga tolina alternative. Ebintu byonna bannange biboogerako balina ebibiina ebyenjawulo. Kukyayisa oba reality eri ku ground? No, kukyayisa kubanga nkubulira abantu bonna abakunyonyola no balina manifesto. If they really think obuzibu bwa Buganda bwali nsonga ssemasonga basabe manifesto zaabwe. If they are proposing alternative policy nti Museveni abamye federal omunyingo bwe tuyingira tuleeta federal, Museveni abamye kino na kino tukireeta ffe. Naye kyetulowooza nti issue ey'abantu b'omu Buganda eri much broader than ensonga zino etaano because this region has got many other type of people. Ono byannyonnyodde avudde mu ssomero nga amaze okusoma talina mulimu, avudde mu kyalo ng'alina essuubi obulamu bujja mu Kampala, tugenda ne tubasanga mu magaraji gaabwe n'omubuli how to turn around, n'obasingana gye bakolera mu bodaboda how to turn life around. Tusomese abantu okulwanyisa obwavu nga babulumba butereevu mu feesi yaabwo so si mu deceptive methods. N'olwekyo mu methods zetugeze tukwatako paka okukkirira wansi ojja kubeera surprise nti ababaka aba parliament bonna aba opposition abatalina bye bakoze butereevu kukwata ku bakulembeze bala abantu be bakulembera mu myaka gino 5 n'okubayambako nkifo ky'obayeyereza obuyeyereza okubayambako okuvuunuka obuzibu bwe bagwamu nga Museveni bo bamugobye bo ne babalonda. Tugenda okuddaana mu kalulu tojja balaba. Honorable Kivumbi, still looking at the statistics otunulira okulonda okwaggwa babaka ba parliament abalondibwa obutereevu 78 NRM olwakaggwa yafunako ababaka 23 ate ku babaka ba parliament abakyala ba district wano mu Buganda ku 27 NRM yafunako ababaka 9. Abamu ku paneno ogedde ku mutindo gw'ababaka n'abakulembeze ngaga nti bwe tuba nga Buganda yakubaako ne byetuukako ke kaseera ekole soul searching yekube mu torch erabe omutindo gw'abasindikibwa mu parliament n'abalondebwa ku mitendera egy'enjawulo guli gutya. Ebyo byonna si bituufu. Omanyi nekanso kenziremu
ono kino beamanyi oluganda obulungi. Abaganda bagamba kyakataazimbe akataazimbe emmuli kazitwala bukiikakiika. Question ey'okudevelopinga teri ayinza, we are not reinventing the wheel. Ensi ezizimbiddwa biki bye zikoze ne zikola all over the world, biki bye zikuze ne zikola. Ekyokusookera ddala kanti kuba bino byonna kino byogamba, ensi zikula kusomesa bantu. Entandikwa ffenna abali wano backgrounds zaffe ziri as poor as emmese y'omu church. Oba kino bono gwe simanyi bulungi naye oli yali kyabali wanide kasiba nte mumanyi bulungi nze kitange ebyo bya amesi yagala bimanya nnyo ngamba ku kitaawo wali ewaka. Leka ambassador akuwe. My dad nze ndi mwana wa mwami. Taata wange naye fe abasatu wano twali banide. Ekitufudde abantu n'okujja ku pano kuno ekyo genda mu ssomero. Human resource. Question is, human resource yo etandikira ku mwana kumuzaala mpaka lwakula ng'alina skill okweyimirizaawo. Kyenvudde kugamba nti abaana abatandika akakadde P7 n'osuula 6 n'osuula emitwalo 6 egyo ne gikomaawo n'otamanyi kikigenda kukola. Tumanyi. That's why we go into skilling. Tumanyi abali mu buyinza. Tumanyi nefe tumanyi. Genda maaso ne point. Kandi mbadde gamba egyo ne gikomaawo. Kati ekyokubiri ensi zonna kyezikola. Because omuntu akola change muntu, you first sort out an individual. Oba keepinzo tyanga balamu. Tosobola kubeera nga buli wooyina eddwaliro waliwo famasi ey'obwannannyini nga mu ddwaliro mulimu URA. Every hospital URA is there to collect tax from a sick man. From a sick man. Ne boogenda wali emulago kati ne tuvuga wano n'oyingira mulino lino epya wano akadirisa wano URA yesookwa era nga tebannakukwatako you passed to pay government tax. Soka tugende nze nkubuulira eddwaliro leero mbadde ngamba abantu baga nti kyebayita ambulance si mmotoka gye basimbye wali etali mu mafuta. Otegede so ogenda mu byalo n'osangawo ambulance gavumenti yagiguze nemulima kati ekutwala ekyoko of what means kugamba you can imagine nti wagambye nti waliwo ambulance naye temuli maki mafuta ekutuusa kya mu bujjanjabi fundamentals ekyokuba abantu kye bakola. So Museveni Sadda abyogerako infrastructure, n'ozimba enguudo n'ozimba amalwaliro then you industrialize. Bino byonna byenkugamba bwana Kinobe tebiriimu kuvujjirira sente kigumaza kyova ngambe bana nti akataazimbe toyina bw'oŋŋamba nze Kinobe between you and me omwana w'okusoma mu country essomero eriri ewaffe nga Gombe primary secondary school weetaaga obukadde obwo ffenna tuweerera abaana buli emyezi egyo bwe bukadde 6 omwaka. Boss omunaku wamuwadde akakadde kamu. No, I'm just asking you. Omunaku wamuwadde akakadde kaki kamu. Ate oli kamuwa kamu kumala emyaka egyo 5. Actually forever. Bebakuwa tebakuddamu. Bebakuwa tebakuddamu mpaka lw'oligaggawala.
So many. No, I want you to ask you practical things. Nti omwana wange netaga obukadde mukaaga. Nina records. No. Eza gombola yono mwava. Sokolindeko. Ezabafunye sente. Nibatanninga round life. Wezo zaite ntone nnyo. Sokolindeko. I have testimonies. Kinobe, I'm a different leader. Nze nzo kugamba nti PDM bwe yajja nagenda ne Enterprise Uganda etusomesa abantu. I know. And you think 1 million is not important? No, nita no kule Mike gogamba ku 1 million. Waffe mu kyalo walo ndize bayita gumubiri gwokimanyi. Gumubiri okimanyi. Badde kugamba gwe bayita gumubiri okimanyi. Okimanyi. Mu kyalo gwe gumubiri okimanyi. Then why do you abuse the million? Gumubiri. I know these problems. By the way, every day I interact with the ladies. Abali mu gumubiri. Gumubiri okimanyi. Ky'omuntu kumacha waliyo manerenda. Ogenda nakuwa no agenda nakuwa omutwalo gwo gumu kumacha olweggulo olina okumudiza omutwalo gumu enkumi ezo bbiri bekuwa so ebyo byonna tubimanyi naye oyo access oyo gyayagala eya ssente working capital tayagala zino z'omusimbide no ayagala ssente zakozesa nga business etambula so kino benjaga babulira muleme kujesa ba that is a contradiction no oli agambye bongamba nti omuntu yewula gumu bbiri zine muletera sente zirina 8% bazikole musako ya how do you abuse that program and mejega kugamba kinayo obuzibu omukyalo oyo byasanga mu katale akola mu katale oliva omukyalo gadayogerako adduka n'emmere one bagenda continental from ekyuma ekikebera omwana bwayimiridde mu ddwaliro ya gavumenti sente delivery mitwalaga sente kati gwomuwaddekamu bbiri so that's what ffe tukugamba kinobe PDM zino sente zemugenda mwaziteekayo just for politics and I can bet you tezi transformative tezisobola for example ngenda kubulira example gavumenti y'abano nze ne Kasibante tusafaringa jam traffic jam nga tugenda ewaffe tulina oluguudo lwe baagala okukola baluyita Mpigi Busega Express Highway lumaze emyaka 8 kilomita ziri 23 buli kilomita bagikozeseza billion 5.3 the $14 million. Oh, your negative propaganda now. Nze njagala kwogera ku bakulembeze. Naye nkubulya ono kinobe olwaleero nze bemba njagala okuva ebutambala kati ninda ziwero 5 ezekiro nga jamu atadde. 2 weeks ago, 2 days ago, 3 days ago, natudde mu traffic for 3 hours. Nandi mu traffic. Now, nenga guy bakoze 23 kilometers over period and tell me that government transforming people's lives. Transforming people's lives. Olubagamba intervention zetuwanga pate. Zigenda stimulating omuntu anonye ku sente. Yetajja kutula mu jamu ngovuga mmotoka yo. Ajja kufuna atule sente ziwakolera wali ekiki. Bamemba ba parliament muli agents of change musomesa kulonda Bobi Wine kuba tabangula gwanga ekitegeeza beetegese okuleetawo obubyo nga Bobi awangula mu Busiro East ye Ndugwa Pole. Then ono n'agamba wano Anagambye, the main reasons why it is very difficult for the NRM party to win in Buganda include the lack of jobs in government, the population highly contributed in the struggle, but they were forgotten. Like myself, I fought for this government, but I have nothing. Yeah, Ivan assembles what Bagambye. Then Ononagamba wano, the good evening, Adam. On Wakabi Joseph Abiam, aspiring MP, Buzaya County. I agree with Romushana. PDM is financial inclusion, ensuring that the vulnerable populations have safe, convenient, and affordable tools to save money, make payments, and access credit without falling into predatory debt trap. Wakabi Joseph. Vavuzaya County.
Navala, please keep the conversation because hashtag NBS barometer. Then Puzika Sembio Nagambie, the smartest way for government to keep a firm grip in a mixed economy, such as that of Uganda, is to build strong microeconomic structures, including directly running an efficient public transport system, return of cooperative society system, and improve on social welfare capitalism, just like leading developed capital economies while getting out of day-to-day micromanagement. Mwami Kayonde Abdallah, naibu ati wa Bagambi. Charles. Yes, I'll get back to you. I'll get back to you, Honorable Kasibanda. Njakuda tofayo. Mwami Rumshana, tugende kuku, again, kunsonga yenyini yavaka ba parliament, abalondeddwa wano Buganda n'abakulembeze. Katono nyo, Monitor, and I want to now to disprove you. Monitor, yaraninze ababaka 10 abasinze mu parliament yonna. Bayitemu. Mumbulira amanya agasinga gavaawa. So kikyogeza kukutegeeza. Therefore. You see, mubadde ne narrative wano, ti ababaka baba ba Kibogo abava wano. Just go through the 10. The first 10. And these were ranked by Monitor. Best performers in parliament. Go through the first 10. Maybe just can wait. Do you know that 6 to 7 of them are from here? Maybe just can wait a bit because Honorable Kasibante yachire sage. Honorable Kasibante. Wampulira nbogera ku mutindo tindo. Honorable Kasibante yachire senga tunatuuka omutindo gw'ababaka. Ababaka abeesigibwa mu 2021 wano mu Buganda bakoze ekyo ekibasuubirwamu oba ekyabasuubirwamu population nga ne ku mulundi guno basobola okuddamu okubeesiga oba it will be otherwise. Well, okay. We have a few minutes. Impression. Holi yao go one take. Babadde twogera ku Museveni for something Buganda for Museveni. Nemba gamba nti Museveni tusobola muwangula emirundi ebiri. Oba kwebiri okuwangulako. And I'm speaking about Kaluluke Tuli in terms of parliament. Ogwokusooka muwangula emirundi ebiri. We kulonda qualitative members of parliament, quantitative. We tuba tulina ebifo bya MP 10 byonna ne tubiwangula naye nga mulimu babaka balungi basobola okukola debate substantively of parliament. Ogwokubiri ye kutuwangulako ekitundu naffe tetuwangula ekitundu nga tulonze ababaka 10 nga kuliko 10 abasobola okwogera. Ekyenda gye kisirikira, it would be to the advantage of NRM. Yes. But maybe let me ask this differently. So it's okay. Let me ask that was my submission. Just a minute. Naye mu Buganda NRM inavaka ba parliament 32 then NUP for example inavaka 5 mu 5 mu Buganda wano. Ge yali kumbaka wa parliament. Enkola gye bakozemu performance yaabwe batugenda okulonda omwezi ogujja. You really think this number will be maintained over? It's okay, I'll get back to you, sir. So do you therefore think that I think I okusinzira ku nkola yaabwe, it's okay, okusinzira ku nkola yaabwe, okusinzira ku kyolabye, kino kigenda kuba maintained oba kigenda kukyuka? I should speak in terms of opposition. I don't want to particularize political party, opposition political party. Yes, NUP n'ababaka 5 mu 5. But there are other political forces and political parties with MPs in Uganda. We have FDC, we have DF. I think now we subtracted the 34 of DF who entered as NUP. Then there is other political parties. So njagala kwogera nga njogera mu opposition. Ekibuuzo kyo bw'oba oyagala okudiscussinga omulimu gw'opposition ey'omu Buganda bwekoze. Toka walitandikidde emabega 2001 2006 twalina ababaka b'opposition batono but they could cause a storm on the floor of parliament. Twalina ababaka b'opposition batono
naye nga bwe boogera nsewulira kyoyita storm. Yes, bwe boogera ng'ensewulira buli asituka bw'ositula Damiano Lubega, bw'ositula John Kenu Charms of the Days, bw'ositula Kyanjo, bw'ositula omugenzi Yusufu Nsubuga Nsambu, bw'ositula emabega eri ba Abubakar Kakyama Mayanja nga batono, naye nga bw'ayimirira ne baga nti mbaka opposition, buli omu amanya nti the voice of reason is on the floor. Olwaleero tujjamu Honorable Muwanga akugenda nti ku babaka be barankinze out of the best 10 Buganda yabaddeko na mukaaga, which is very good, but also wetaaga okugenda ku the worst. Ojja kusanga tuleke kutunulira abasinze bokka. Yes, nga mu the worst 10 ate erinayo 8 watononozezza nnyo ate ogerageranya otya performance. Kakati tulinamu abakozi obulungi as individuals. Muwanga bwayimirira tugenda kwogera ku budget, tugenda kwogera ku finance, ekitundu ekirala ekya Uganda kijja kuwuliriza. Waliyo abalala nga nabo bavudde mu Buganda, and I wouldn't mention names here. Manyi ne Honorable Muwanga naye tayagala njogere nga chairman waabwe, nga bwayimirira tulina gw'osirisa nti waliwo ayogera. Era ebibiina byabwe bisazeewo okubakyusakyusa, naye waare nti be bireeta be bali beta. Ojja kweyogera kwa From Mobile. Just yingira mwa ngende kwa From Oba Mobile. ntegeere Yes, it's okay. Kakati omufumbi mu mbaga afumbi ne bagabula Kasibante ne Muwanga Kivumbi n'olya n'osukka woolina okulya Munyankole wese wagwe mpi over intelligence olubuto ne lujjula n'osola nga teweebase. Kakati ate olumba yafumbye. You see, I've been to Butambala emirundi egiwerako wa Kivumbi nasukkawo n'okusukkawo mu maaso ng'enguudo zaali impassable nga teziyitika. Now yes, oyina traffic jam nga tonaku branching awo mpigi ng'ogenda wowe, but the road is passable. Lwaki otunulira traffic jam n'otatunulira ki but that they made the road? Bw'oba badayogera ku infrastructure. You see, gw'omuyiguto bakusse nnyo n'engeri gye batwala n'engeri gye boogera, really they speak out of. Because you see, oluguudo lw'Ibanda Mbarara Ibanda, there is no traffic jam. Ntunga mu Rukunjiri Lulunya naye but there is no traffic jam. Naffe twandijaagadde. We would love to have population eno yonna ng'eri eri nga seetaaga kuvuga tokulireeta Kampala supplying there. These are dynamics of urbanization. You know it, and more especially mwabagenda ku university. Kakati oyina a population, because I will give you in 1 minute, biblically, bali obaje Egypt, no baleta mu desert. They are spiritually relocated. Obaje mu slavery, they are now spiritually relocated. Naye bagamba twandizeeyo ne tulya emigaate, twandizeeyo ne tulya ennyama. So they are spiritually paralyzed. Kakati ye problem these political leaders gye bayina ne population yaabwe, they are spiritually paralyzed. Because you need the basic infrastructure, and the basic infrastructure gye weetaaga wano mu Buganda, ku bonna abali mu Buganda, Baganda and non-Baganda, is state stability and peace. It is basic. Osobola okwogera ku traffic jam. Omuyiguto, you are very satisfied with traffic jam because you have peace. Okay. If you don't have it, you can't have traffic jam. Now, amaye kikulumye nnyo kyobala atayagala okiwulirize. Atulaba ku SBS TV barometer akasaba emegenze kati kwa From Mobile tukyeyongerayo, genda mu ssimu yo wa computer yo teeke